He was confused nti statements zonna zaganya okugatta. Bakubuuza president wa Uganda yaani n'oyogera birala ate n'obasaba bo bennyini bamuteekako sanctions ate kati bamuzimuteekako ng'ani nga president ndo oba nga munnauganda kati yeyo problem kakati bw'oba ng'oli ku international scene bw'otyo ku international level abantu first of all kyolina obbalaga ye future ya Uganda obulamu bwa Uganda obumu maaso wonna wosinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo asobola otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Obote agenda kusooka akubuuzeeko tugenda tandika okwogera ebigambo naye Obote oli otya? Ndi bulungi ssebo mukama waffe yeebazibwe nnyo abasiraamu salaamu alaikum genda maaso girekeewo abasiraamu salaamu alaikum tumanyi bulungi nti muli mu kisiibo era tubagaliza ekisiibo ekirungi naffe tuli mu lent period naffe era tubagaliza mwenna abasiibi musiibe bulungi ate n'ebirungi bye tunajja muno byetutambuza ebbanga lyonna omwaka mulamba n'ebirala ebitambula nabyo tubyebaliza Katonda. Kati njagala tutandikire ku summit ya Geneva Summit gye babaddemu specifically tugenda kwogera ku Uganda wadde amawanga malago ga present nze ebyago nalabye president wenitugwe bayise nga agezaako okwogerezeganya nabo abagamba basooka bafune sanctions baziteeka kujja n'omuwoozi president Museveni n'abalala alina be yamenye ya president nze ensonga eziyamba bannayuganda mu summit eyo era wagira byotya? Of course summit yabaddeyo as usual bibadde bijja bibeerayo ne Besigye yagirimuuko naye byonna bw'obitunuulira waliwo kye tuyita mulimu element ya selfishness okweyagaliza olabira ddala nti mwami Kyagulanyi ye tali ku Uganda enemo ali ku bibye ye ng'omuntu ali mu kweyagaliza ye bibye nga y'omuntu kubanga yasinga okuba n'abantu abasinga okuba obubi biwandiise bafuutu soja abanaku nga ye bwakipuresentinga kubanga ye alaga nnyo nti ye wa ghetto abeera mu ghetto alaba ku bye yayogedde kuliko ekiyamba omwana wa ghetto kale bamwese kwogera ku bino ebibadde mu kalundu anti kyenkugamba summit eyo ya human rights exactly bw'oyogera ku human rights ng'oyogera ku human rights olina we walabidde nga omuntu wa bulijjo alina wakifuniramu obulamu bwe yeyogerako nga muntu naye byonna byonna byayogera abyogerako nga ye omuntu era ye alaba kyayita human rights ye kubeera nga afuna ekyo kyayagala kati yalyoka akola ebibye kakati ebintu bino byewuunyisa nti bw'oba oyogera ku human rights neweerabira nti ne Museveni n'abe NRM bali they are also humans ontegedde kubanga bo boogera ku rights beerabira nti ne wa NRM aba ne rights era kuba naye muntu era tulina abantu bangi aba NRM abanyigirizibwa aba opposition mubasosole mubaboole ebyo bigambo bya Bobi Wine ontegedde he is promoting segregation you know ebyo byonna byonna agezaako okukulaga nti byaliko naye ate at the same time agamba human rights so human rights Bobi Wine zayogerako Kyagulanyi human rights zayogerako zonna zitegeeza butegeeza nti bwe mbanga siwangudde then tewaliwo bwenkanya nze nina okuwangula okutegeera nti akalulu kabali kamazima na bwenkanya omulabira ddala nti Bobi Wine talina communication na balala baali mu kalulu ontegedde kubanga baali mu kalulu ku mulembe gwa Besigye bwe yakolanga ripooti ez'ekikulu ekyo yakulaganga abalala bwe babadde kubanga yabangako abalala be yali asituddenga n'aleeta ng'akozesa amaanyi ge naye ng'ate si ba kibiina kye
nga bamuwanga Kivumbi bajjira ku Besigye naye tebaali ba FDC baali ba DP kitegeeza kintu waliwo enkolagana wakati w'ebibiina bino ebirala naye nga tulina ekibiina nga kyo kirowooza kuba kati essaawa eno bali mu lutalo King Saha amanyi nti y'omu ku bantu abali mu NUP bali mu kulwanagana na Munyagwa lukyagenda maaso lutalo luliawo lunene lw'amaanyi nnyo era mwami Munyagwa nze mukwano gwange omanyi bagamba ne gwozaala kkubira engoma nokola ki nozina nze kyenkulabula weegendereze channels z'otambulirako ku mawulire ekyo nja kigamba mu black and white sina budde wa kwegayirira sina budde wa kukola ki weegendereze yo presidential material ontegedde bonoyingirira entalo z'abana abavubuka bano buli muntu noyagala omunnyonnyolo ategeere bajja kusuula eddala oba bajja kukozesa ensobi kubanga bo bajja kukubiriga bo baagala kuteeka mu ttaka bakukoleki bakusotte kuba ye project gye baliko so ekyo netukyeka ebbali tudde ku summit so bwe tudda ku summit kikyengezaako okulaga nti muganda waffe mwami Kyagulanyi byayogedde byonna byalagidde ddala nti mu byobufuzi akyali mwana muto nnyo byayogedde mu summit biragira ddala nti mu byobufuzi akyali mwana muto nnyo in fact tanatuukako bw'aba aligenda ku university akyali mu P5 politically tanafunayo certificate n'egi so akyalina byalina okukola si byalina okukola okuyiga kubanga okuyiga amala okubiyiga alyoka abikole kubanga byali mu kukola byonna yabuuka classes engeri gye badde awamu ensonga ze alinganga foot soldier futubigere alinga foot soldier tosobola kusabira ggwanga lyo sanctions anti specifically alina abantu beyakonyeeko gundi bw'osabira sanction abantu babamu tebazimanyi foot soldier tegeera sanction kyeki oba si kyogenda ku simu yo tegere what is a sanction ng'eteereddwawo envumbo oba natti ku kintu kyonna era bwe tubeera mu economics tuziyita embago ziba zetwanise trade embago zirimitinga ontegedde kati bw'oteeka sanction ku president w'eggwanga oba tozitadde ku president ne ku ggwanga ozitadde ku ggwanga kati that is the interpretation Bobi Wine gye batategeera oba abantu abamufaanana interpretation bo balowooza nti era nakigambako wanola nekugamba nti twegendereze nnyo okulwanyisa Museveni tuleme kumaliriza nga tulwanyisa Uganda. Museveni ne Uganda byanjawulo oli muntu lino ggwanga webale nnyo kakati ba Bobi Wine bwe baba boogera bo beerabira nti bali mu kwogera ku President Museveni ne boogera ku ggwanga kubanga bw'ogamba President Museveni is a representative right now nti bw'okuba President Museveni oli oba ogikubye Uganda era bwe kibeera bw'ovuma President Museveni oba ovumye Uganda kyova olaba nti nze nvaayo nnyo ku ebyo ebintu ate bw'ovuma Uganda nange oba onvumiddemu Keza bw'ovuma President Museveni oba ovumye Uganda yonna na buli omu alimu n'ebisolo byamu n'enkoko zaamu oba ozivumye kakati Bobi Wine bwe tabimanyi kubanga muto mu byobufuzi era obwo obuto mu byobufuzi bwe bwaleetera Libya ebizibu bali mu socialistic economy naye nga ababasudiya bali mu capitalistic kubanga socialistic economy everything belongs to the state therefore the richest person in the socialistic economy is the president yabavunanyizibwa ku buli kimu naye bw'avaawo addawo yabeera nannyini buli kimu kumpi oba eba eri kumpi kutuuka mu mbeera ya bwakabaka ye socialistic economy everything belongs to the state kyova olaba nti baali bakusasulira omwana school fees bw'omala okusoma bakuwa ennyumba aw'okusula okyegedde kivunaanibwa ku state exactly nti state yakuvunaanyizibwa ku bulamu bwo kakati ate abaali bawa Libyan politicians or wannabes political wannabes mu Libya ate baali ba America abali capitalistic nasiwa muki
mukange business ebintu bitambulira mu mbeera ya gwe osobola oba omugagga nze nga ndi mwavu sitakange ontegedde bulungi nnyo yembeera eyali muki kati tebereza okuddira ekintu kiri nga bwe kifaanana ekiri capitalistic okikube mu socialistic society nga Libya. Kati Bobi Wine byagezaako okutusakira nti Bobi Wine summit yo wagirabye nagirabye bulungi nnyo kakati I understand your point. Saagala nnyo to interpreting a summit. Naye njagala omuntu wa bulijjo ategeere summit kyetegeeza one. Then ategeere kiki kyetegeeza Bobi Wine bw'agenda okwogera bino bye yayogeddeyo mu bazungu tufunamu ki kubanga omuntu wa bulijjo summit temugasa kubanga boogera ku nsonga nga bwe babadde ku gundi ku human rights naye bwe bamala okubyogerako implementation ffe tugikola ontegedde ebivudde eri ffe tulina obikola ki obikola wano reporting nga zimaze okufuluma naki tujjamu abavunaanyizibwa bonna ne bajjamu areas ez'enjawulo ne bakola implementation. Kati nze nkulaga nti bw'obanga representative eya representinze Uganda Bobi Wine bw'abanga bwe yatuuse mu summit kye yasinze okubalaga nti wano tewaliwo ddembe lya buntu wano tewaliwo obuluba bubbi ye basiiba bamuyigga mukazi we baamugira baamukwata ne bamujja mu nnyumba baamuwaŋŋangusa naye yennyini ali mu busibe ali mu kwekweka ebyo ekisooka bikenyentereza emmeeme z'abantu abatuwa obuyambi ontegedde byeyayogedde bifu bituufu byeyayogedde bifu tebiriiyo kubanga byeyayogedde bikwata ku ye n'olwekyo kubanga nze bw'ogamba gundi nti tewali ddembe lya buntu ze ndirina nze tebankwatangako ne bansibya lya bwereere bwe bankwata nalina omusango era nagusolovingira kuki ku poliisi ontegedde bulungi nnyo tebankusangawo ne bankuba emiggo akalulu nze ke nalimu konna kaali ka mazima obwenkanya wuliriza obwenkanya is debatable kubanga obwenkanya wali butambala yes ne bakuba abantu amasasi mu ggala. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 07523 375
29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno. Ako kali kamazimira eddembe ly'omuntu teryatuyobulwakaawo. Eddembe ly'obuntu terijjaawo kufa. But awo kyali necessary. No, kati ebyo that's a discussion for another day. Nti mukye discuss kyo volaba nti waliwo abali mu kooti kwekyo. Waliwo abali muki mu kooti kwekyo. Ebyo tosobola kubi discussing no bera conclusive n'ogamba nti awo eddembe ly'obuntu lyatyoboolwa. Kubanga eddembe ly'omuntu teritegeeza butafa. Kituufu. Ne waliwo olina okuprotectinga nga gwali professional. Webale nnyo. Kyova olaba nti oluusi bayinza okukuba omuntu omu nga bandikubye abantu 40 ana. Era tebaakuba bonna. Baakubamu be baakuba. But bali basolosalako ekikomere ekyo. Bali basolosa. Ne baga nti bannaye tusazeeko olw'embeera eriwo. Oli musirikale. And that is ekyo buli omu akiraba n'amaaso amangu. Uliriza oli musirikale. Siri musirikale. Kati bw'oba nga toli musirikale. Uliriza. Gwe kiri mu giraasi. Kiki ekiri mu giraasi? Abantu tebalina kufa. Security. Uliriza. Security. Esobola okukola yo nga bwemanyi. Kubanga okusinza ku mbeera eriwo. Kuba gwe tewaliyo. Saaliyo. Ontegede bulungi nnyo. Ne gwe waliyo. Ate nange saali awo baakubira amasasi. Ne wali mu constituency. Nali mu constituency. Ontegede bulungi nnyo. So kati sirina doubt ku basirikale kyebamanyi kyebakola. Ontegedde. Era simanyize embeera ki omusirikale kwava kokinga ki mundu. Naye mmanyi nti emirundi mingi sasa abasirikale nga balina emundu nga tebalina gwe bakubye n'omu. Kituufu. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati sirinaamu dawuti yonna nti abasirikale siwulirangayo nti saawulirako nti oba omusirikale yali atamidde kubaakuba, saawulirako nti oba waliwo abantu abalala kubanga waliwo n'abaali mu nju. Lwaki baakuba baali mu ggalagi bokka? Lwaki tebasalako? Anti kyekugamba lwaki olowooza gwe bw'oma oŋŋamba nti babakubira mu ggalagi? Ennyumba ebeerako ggalagi yokka. Lwaki baakuba baali mu ddiiro? Those are questions z'olina okuddamu leeta si byakati. Abamuggalagi bo balina okukubwa. You get my point. Nti ebintu ebisinga gwe tobiraba nga bw'oyagala kubiraba. Biba bigazi nnyo kubanga ati gwe bw'oŋŋamba nti nno baakuba baali mu ggalagi. Thank you so much. Lwaki tebaakuba baali mu ddiiro? Ontegeera oba? Sinaakutegeera. Bw'oba totegeera kiri eriggwe. Ekibuuzo kyaye kiri bwe kiti. Bw'oŋŋamba nti baakuba abaali mu ki? Mu ggalagi. Lwaki abaali mu ddiiro bo tebaabakuba? Okategedde? Kakati sikategedde. Anti oyinza obutategeera. It is very optional. Eryo si katalaalyo. Nenze nkugambye gwe wennyini gw'okyogedde sinze nkyogedde. Gw'ogambye nti baakuba abaali mu ki? Mu ggalagi. Ontegedde bulungi nnyo. Naye waliwo n'abaali mu ddiiro bo ne batabakuba. Ekibuuzo kiri nti lwaki baakuba baali mu ggalagi ne batakuba baali mu ddiiro? Eyo discussion ya security si yange siiyo kuba nawe wadimitize dda toli wa security. So kati nze ng'omuntu owa bulijjo alaba ensonga ntandika okubuuza ebibuuzo nga sinnasalira musirikale musango. Ntandika okubuuza nti what had happened ku baali mu ggalagi. Ebyo bye biri mu kooti n'ebirala ebyo tebinkwatako sibimanyi. Mukooti waliyo omusirikale? Wuliriza bye biri mu kooti newa tuddeyo ku summit kubanga ne fayiro eyo yennyini eriko and others. Tomanyi mu others baki abalimu ba others obamanyi? Ebyo tubireke. So njagala kuddayo ku nsonga ya summit nti Bobi Wine ogenda mu summit n'atusakirayo nga bikyasobola otusakirayo ze sanctions yatukoze bubi tetwafunyeemu nti yafunye omukisa ku level nnene. Kamera zonna nga weziri ensi yonna nga etunuddeawo okutulaga nti ye nga next president alina better version of Uganda. Naye yawaddeyo complaints yabadde nga akaana akato akagamba taata waake ebigambo watabadde tino munaye taata wotabadde kyebatukoze mama badde tampa mmere babadde batukuba ffe tubadde wano luli tetwagenda ku ssomero okyegedde. I think ndowooza abazungu era batutwala mu ttuluba bweriti
mwe mwetwala mu tuluba bwerityo eri yabadde summit you submit Museveni abadde mu summit ez'ekikulu ezo nnyingi olala mweyo summit yennyini bamuwaako 5 minutes n'abagamba nze nvudde mu Africa emiliyoni n'emiliyoni za mayiro mundeese wano njogerera eddakiika 5 n'okuseka baaseka n'abagamba nze eno si theatre tinze kubasanyusaamu ate era siri comedian nti nze basesa ndi wano nsonga za nsi era zezindeese mu kuva mu Africa si za ddakiika mmeka kakati awo ye Museveni yali muna Kenya yali waawa yali muzungu yali muna Uganda it is clearly obwongo bwo obw'omutwe gwo gwe gukweyimirira mu summit yezo no submitting nga gwe kyosobola kati Bobi Wine yekyabadde asobola kutusabira kucomplaininga kugamba nti akalulu baakabbye na kusaba sanctions batuse ne bamubuuza ani president wa Uganda yagambye ati nga naye tamumanyi yagambye president omulonde wuliriza bakubuuziza ani president wa Uganda tebakubuuziza ani mulonde ye Yoweri Museveni nga tamumanyi yabadde tamumanyi ne constituency nga tazimanyi ne bamubuuza waje wawangula nagana wangula kana 8 ku constituency mmeka 500 yete ziwera 5 awo nawe yalimbyewo oshegedde kubanga tali ready obwongo bwe tebuli ready teyategekedde summit yeno mukujja anti akyamuukirira yakyamuukiridde Bobi Wine ekizibu kyalina kyokka kukyamuukirira kyova olaba nti ayogeza amaanyi mangi n'awoggana ng'abataawulire n'ayogeza obusungu ng'alina kyakakasa ebyo byonna bubonero obulaga nti olimba n'ayogeza obusungu ng'alina kyakakasa lwaki oyogeza obusungu naye n'action sense ng'osooka ogerera mu mpolampola ne bakuwulira kankubuulireyo ekigambo kimu nze lunaku nze emirundi egisinga abasirikale era nze abasirikale ku nguudo abamu abammanyi nze kasita omusirikale ankuba bw'ati omukono nenyimirira najja ng'ayomba nsimbula busimbuzi abamubbi kiki ekikunyiizizza nsina kyenkukoze nkubye omukono mpaakinze lwaki onyiiga kebera buli kyoyagala naye gyayomba yeyombesa can I have your permit mu busungu twena kyewamukola onyiigidde ki why are you angry era ntiro babuza why are you angry ate waliwo abatiitira mangu kasaba muyimiriza nga abuuka mangu mmotoka akola nga batakisi kakati ebyo byonna biraga ki kyomubbi Bobi Wine is a political sikimanyi oba ekyo gyekiri but is a political thief ekyo tekiriiyo tekiriiyo naye njagala mukiteekeyo kigende mu gazeeti bakigazeetinge ababbi b'ebyobufuzi because yene business yagivuddemu ey'ebyobufuzi yafuuse mubbi kati awo okwogera obwogezi kweri gundi summit tosobola kubeera ng'onyiize kubanga body language communicating fe mu communication bwe tuba tusoma communication tetutunuulira abantu basiwaloza communication mumwa kwogera okyegedde papalazi naye ffe ate even in our traditional African society kyalimu mama wo yakutunuuliranga bw'ati n'otegeera kyategeeza nga takunyeza kigambo neki nomanya nti awo tanjagala abagenyi nakugaa nti ayagala okuyita obusira gamba sa eriso lyoka lyakkuba nomanya nti bizibu nogamba nonoonyawo omulimu ogw'okukola ogw'amangu n'olaba oba ebintu byoze bitukula oba olujja lutukula you must look for all possible solutions olabe nti ekyo kitaasa mangu just body language talina kyagambye neki oba si kyo nga wakyadde naye somewhere munaalya bannange tubaweeyo ku ki ekyokulya nakuba eriiso gwe n'olitegeera butegeezi nti agambye tetubako kyetusaba ekyokulya
ontegedde fe twagenda mu supermarket nowekwasa ku bintu bimutagenda kugula notuuka ebiseera fe twalina uchumi ndowooza uchumi yali supermarket ebiseera ebyo uchumi nga mugenda ku garden city awo n'okwata akasero nakutunuulira bw'ati n'abagamba mugende mufuneyo obuntu naye nga gwe just omutunula kutunula obutunuzi bw'ati notegeera butegeezi nti abagambe eyo section nenkulabamu ng'osinikiramu amannyo ojja kuntegeera olina kyojja okufiirwa somehow somewhere so body language ye yabadde ecommunicatinga bulungi nnyo ku muntu ategeera ono alimba byayogera alimba tosobola kubeera nga ne president gw'oyagala okujja mu buyinza tomumanyi obwo bulimba bwe busooka obwo bwe bulimba obusooka okubeera okuba obw'amaanyi ennyo tosobola kubeera nga ne president gw'oyagala okujja mu buyinza tomumanyi tosobola kuadimatinga nti yeye yono president Yoweri Kaguta Museveni tomumanyi tosobola kumwogera mu summit olabanga amuwaddemu ennyo oli mulimba kati omuzungu ta substituting facts naddala ku level eyo omuzungu yesisemu nga mubuuziza abazungu ababadde awo bonna babadde ba ex-gundi ex-soldiers psychologist ab'amaanyi abamalayo bamanyi ebintu bingi basoma mannerism bw'omanyi nti olaba n'ekyo kyokola ekyo mu communication kinnya kitegeeza kituufu ekyo kyokka kyokola ekyo nonyonya okugulu oti bot left or right mu communication kinnya kitegeeza gende Makerere musomeko communication namusoma mu communication n'amawulire gwe tusoma bitandikirwako nera twabisoma body language bicho omuntu acommunicatinga atya kati waliyo ba masters kati waliwo omusomesa omu gojja okunoonyerezaako actually omu yafudde ate recently naye omukyalo oyo yalina PhD wano mu Uganda yekka bamuyita Nassali mu PhD mugundi mu communication just communication yasoma amawulire kati nagenda naddayo gundi sinologies ezo zonna amanyi ebintu bingi nnyo naye badengezaako kugamba bamuyita mukyala Nassanga ojja munoonyerezaako PhD Makerere badde nkugerezaako kugamba nti communication ya Bobi Wine yabadde eraga nti alimba ali mu kwekangabiriza ali mu kubuzaabuza era Bobi Wine twamuwonye kuba kati abazungu bamuguddemu baali bamugwamu kati tebali sure nnyo katusooke tumuyite wano era kankubuulire abazungu abo temubeesiga babi nnyo abasajja abo bo bennyini be basinga okwagala ggwe oyokye publicly nsoka akubuuza akabuuzo kamu nakademu emirundi nga 8 ani president wa Uganda the president of Uganda aba yagala kutegeera ye gwe yagala okujjako omumanyi kubanga mu kibuuzo aba agenda kujjamu ekibuuzo aba ayagala otegeere kubanga bawulidde emirundi mingi kubanga ye ajja ne fact nga amanyi president wa Uganda ye Museveni kati gwe baba tomanyi president mutuufu ow'eggwanga then tosobola kubeera muntu mutuufu okumuggyako kubanga ojja kugenda olwanise Matiya era ekyo kyandaze bulungi nti this is why bano abasajja batuteekako embeera ne badda ku Obote ne bamudiscassinga Obote nze omanyi kati ffe tuli rooted nze lumu banteekeyo mu bigurupu byabwe bya Nuupu mbona atukuba nnyo mbunze mbakuba nnyo era omwana omu naŋŋamba nemanya nti Bobi Wine is not a serious man olowooza otya ku Obote nze nondowoozaako mu byokolo oyinza okundowoozaako infact olina kundowoozaako kungula kuba kyobote oba enjala yekiruma mukiwe sente tukijjemu tukireete wano kibeere kya Nuupu if you are at that level mukigule because Museveni abagula ontegedde hajja n'agamba nti omusajja kiki ngaate alemezaamu nnyo mumuleete twogere obuzibu bwe buliki ti ABCDC kitugala kisootinga naye bakuwa miliyoni 10 ogenda okole ki otereze byotereza transport wuuyo tosobola kuvaayo ng'okyamuvuma ontegedde natuukako ekiseera era bwe yaŋŋamba oyo omuvubuka ne mbawandiikira ebbaluwa
ngebaluwa egamba naziwandika ebbaluwa nawandikira gundi Lubongoya yagifuna eyagifuna actually nakola na report number mukitongole kyaje bakola kibayita pamoja report number njagikuwaako buli kimu nga nkimulaga ne bampita ku appointment nengendayo ne beekweka andoloza nkunyumeza firimu ate firimu yaki nti nkubuulidde nengendayo ne beekweka ng'ate oli ku appointment that's how very unprofessional nengendayo ne beekweka natuka ku reception nembera ku reception eddakiika nemberawo eyampa appointment nayingira nga mulaba Lubongoya nayingira nagenda mu ofisi teyagamba nti mumuyita omusajja oyo nenjogera negundi ne bagenda ne bakkirira emmanga ne badda nakkirira emmanga nadda nakkirira emmanga nadda emirundi ng'esatu ne baŋŋamba jangu lwabe gundi bamuyitaani deputy secretary general ndowooza deputy we Aisha Kabanda nanti deputy we netuukayo nga wali nga taliiwo mu office naye na office olowooza deputy waliwo ka office awo eyagundi eri wano eya Lubongoya simaba secretary we actually Evans Rwanya wali yagala olaba nentula mu office ye malida kikandoza nga 2 ne bamala ne baŋŋamba nti waliwo meeting gye bagenda okufuna biki nenfuluma ngenda okufuluma ate nensanga Lubongoya nga ali ne bafuutu soja wano ku mmotoka ye oba baali boogera ku bikyawo bali awo nenjaba mulala nga tujja kulabagana nenvaayo nagenda saa 2 navaayo saa 6 nga simulabye so nga tetuwogedde ku nsonga yonna naye nga wadde ku appointment naye nga nabadde ku appointment that's how unprofessional they are so kikyengezaako okulaga nti Mwami Kyagulanyi yayingira mu byobufuzi nga tali ready ekisooka yali tali ready ye yennyini okusooka okukyuka atya okuva mu Bobi Wine adde mu Kyagulanyi ali serious yakyusa ebyokungulu n'abantu n'abalaga nti akyuse naye nga munda akyaliyo omwoli Bobi Wine era ndishuwa n'enjaga akyaginywa nga bwe yaginywanga edda kubanga ebintu byakola byonna tebiraga muntu ali soba tosobola genda mu maaso g'abantu abangi bwe batyo n'obagamba nti kati gwe ono gwoganye okwadimitinga nti ye president ate bakala bamuteeko sanction kati bamuteekako ngaani okategedde kengezaako okugamba he was confused nti statement ze zonna zaganye okugatta bakubuuza president wa Uganda yaani n'oyogera birala ate n'obasaba bo bennyini bamuteekako sanctions ate kati bamuzimuteekako ngaani nga president ndo oba nga muna Uganda kati yeyo problem kakati bw'obanga oli ku international scene bw'otyo ku international level abantu first of all kyolina obbalaga ye future ya Uganda obulamu bwa Uganda obw'omu maaso kubanga ye interest yaabwe ontegedde future ya Uganda okuva weeri future ya Uganda olina ogibalaga strategically nga eri achievable si kubagamba nti Uganda empya kubanga togenda kyusa mapu ya nsi bwekiri jasigalawo kakati olina okubagamba ekigambo nga kitegeerekeka so sigamba New Uganda kuba bali boyogereramu si be bana bajjega beebwayise bagezi bo bali bagezi they are professionals in each field buli field gyoyogeramu waliwo omukugu waayo ontegedde bwoyogera mu security waliwo ba ex-generals abali awo babeera waawo abatudde bwe bati bwoyogera ku by'eddembe ly'obuntu bwoyogera ku ddembe ly'obuntu waliwo abakugu mu ddembe ly'obuntu kubanga eddembe ly'obuntu lifuuka ddi eddembe ontegedde nekkonyi alina eddembe lye ery'obuntu ontegedde nekkonyi era alina eddembe lye lyaki ery'obuntu kati gwe lifuuka ddi nti nno gw'otuuka ddi okutuuka ku leva esala omusango okitegeera kyengezaako okulaga kakati ebyo Bobi Wine technicalities ezo tazimanyi zamukuba kyova olaba nti yatuuse ku level kuba kati n'okugamba obugambi President Museveni nti si president oba omuggyeko eddembe lye lyaki
kubanga ye president kubanga ye president kiringa kati Matia nenjawa nenkuyita musisi ongambirawo nze Matia sinze musisi kakati bodda ku president w'eggwanga n'ogamba nti mugundi atwesibako bwesibi naye ng'ate yalina lipooti eraga nti bannonze oba omuwaayiriza yani akalulumo weetabye mukalulu ke weetabyemu ensonga ki ne bali bakuyise kakati Bobi Wine ani okukeera ku makya n'asalawo muyeekera tumutwalye mu tuluba eryo oba politician ayagala obuyinza kubanga bw'obeera omuyeekera oli waddembe okwegaana ne president naye already president gw'ogamba nti tali fair yataddewo ebyokulonda n'obyetabamu muwaluuzingidde yalina reports eziraga nti yeyawangudde bwe zizo zirowa ntisinaawo tale sentayo yabaddewa gye wagambidde gye watuukidde n'ogamba nti nze okusinziira ku byengasse bino ebyaddala nze nawangudde lwaki omusajja yeerangirira kuba bw'ogamba nti yeerangiridde naye yagambye yawangudde constituency 48 ku bubaka bwa parliament kakati constituency 48 constituency 3 n'okusoba kakati yagambye 5 kati 3 n'okusoba kati ekibuuzo ne kibeera nti n'eggwanga lyoyagala okufuga tomanyi geographically eggwanga lyenkana ki ne constitution ne gunto zimanyi oli omuzungu kwe kunyenya omutwe omuzungu already facts azirina wali nkugambye toyogera n'abantu kati Bobi Wine yabadde e Geneva summit ng'ayogera nga atayogera n'abantu b'e Bwayise abagenda okuba mu ngalo oshegedde kati awo yasuulidde wokka ffe tumwagaliza obuwanguzi naye tetusobola kuwagaliza muntu atategeera bya bukulembeze kati Bobi Wine tayawula nakwawula politics na leadership ebyo tabyawula bibiri kyova olaba nti akozesa ebigambo ebinene nnyo junta gundi simanyi abayita baani ayise mutabani gwe buli lwotandika okuadressinga gundi CDF eggwanga nga mutabani wa president ekyo si kyekimukola si buli mutabani wa president mu nsi nti abeera CDF akongerako awo n'agamba era nga ye CDF waffe kati ye takyogera mu mutima ogwo nagambye communication gw'olina ogiyiga akyogerera mu mutima gugamba nti si ye yandibadde naye olw'okuba ye kitaawe ye president naye ate bo mu boyogereramu waliwo abamusomesa amagye ate gwogamba tali professional teyafuna right training mu bano boolimu bano mulimu abakugu abamusomesaako abamanyi nti mukugu nti si mukugu ye nga anootinga wano nti ono alimba byayogera abo abazungu basajja babi nnyo okumanya nga abasajja abazungu babi nnyo basobola okukulabisa bubi nnyo 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 omuzungu asobola okukwata ekkubo okimanyi nti nno amaloboozi ge gonna ebigambo byonna badde ayogera mu campaign byonna babikyusa mu luzungu ne babifuna ebyo byonna nze ndi muyeekera ka Museveni zimba byonna babirina mu luzungu mu lulimi lwabwe bamanyi ebigambo byonna okuva ku gumite ontegedde bamanyi kalonde kabanje byonna babimanyi bagitegeera bulungi ontegedde babadde bawuliriza abantu abalala babadde bajja boogera bafuutu soja ba top foot soldiers balina amaloboozi gaabwe n'amazima ebigambo bibitegeeza they go deep as going into TikTok to hear those words and understand those words. What do they really mean? That's what a white man does. Kato muzungu, you cannot lie to them and you just go away with it. Sibe bwayise, sibe kawempe. Toso abalimba nogenda bugenzi. Baba nage! Ayogedde! Achikubye no. Ebyo byammwe no nga muli ero kugundi ku mabala nga yabadde alina ekibuuzo ekyazzaako senga ono yamugambye nti ye president Museveni abadde ajja mubuuza naye emirundi mingi tukapu kyalinze ng'ogamba gwe president omuki omulonde oba otegeeza ki
Bobi Wine yennyini yayimirira ku TV z'eggwanga naye yeeyita omuyeekera. Those are political statements, is political. Anti-politics atambula bw'ati. Atambulira wamu. Gwe buli lw'oyogera ekigambo bakinterpretinga. Bo ne bakolamu kye tuyita decision making. Ne bategeera ono aba serious oba taba serious. Because bw'obanga toli serious noga nti nze ndi muyeekera nga toli serious. The question comes, did we yali serious? Kuba tosobola kugamba muntu nti kwekyo tusaali serious naye ku kino nali serious. You get my point? Omuntu atandika okubuuza Matiya bw'aba yaŋŋamba nti because kankubulira ekintu kimu, omuntu akulimba omulundi ogwo kabe mukazi wo. Ontegedde? Trust n'ogijjawo. Trust nevaawo. Kuli kye yakulimba nti girlfriend wo senga omusanga n'aka message mu ssimu nga waliwo amuyita baby nga naye amuyise honey. Ontegedde? Kizibu nnyo okuddamu mugamba nti kizibu nnyo okugamba nti ayina ggwe wekka. Nina ggwe wekka. Era otandika okubuuza ebibuuzo nti kakati kitegeeza ne bwana ayogera ku ssimu ng'alina ddala byayogera nabyo, ne bwana agenda muwaabwe mu kyalo kuziika, ojja kubaamu katuma agamba oyinza okuba ono agenda okuziika ayinza osooka mugundi e Masaka. Ontegedde kyegezaako kugamba. So and that's where we are with Bobi Wine. Nti no one can now take no serious person can take Bobi Wine serious anymore. Eyo chapter kati yaggaddwawo. No serious person can take Bobi Wine serious anymore. Because tosobola kubeera nga ne president gweyagala okujjako tomumanyi nga bakubuuza yaani n'oyogera birala. Kati awo we tuli ng'eggwanga. Naye nze ki kye njagala okumaliriza nakyo? Kye njagala okugamba Abannayuganda nti temwesiga bantu bafaanana nga Bobi Wine. Kubanga ba Bobi Wine abalala bakyajja. Abantu abalinga Bobi Wine mu kutegeera ne mu kulaba ensonga bakyajja. Kubanga kkirizo bagana Bobi Wine mu Uganda taliimu yekka, ate alina abawagizi. Abawagizi millionaires bamuwa akalulu okusinza ku Electoral Commission. Kyokka waliwo n'abatamulonda nga bali mu kkomera naye nga gye bali. Waliwo n'abatalondera ddala gye bali. Emiliyoni mmeka? 2 ze tumanyiiko. Zisingawo awo emiliyoni 2 ezirowooza nga Bobi Wine. Ne kino eno message yange gye bali abalowooza nga Bobi Wine. Mutegeere gwe mulwanyisa omutuufu. Musooke mutwale obudde. Musooke mutegeere ani omutuufu gwe tukola ki? Gwe tulwanyisa. Mulwanyisa Uganda oba mulwanyisa Museveni. Kubanga kijja kuba kya bulyaza amaanya okulowooza nti olwanyisa Museveni naye ng'ate olwanyisa Uganda. Nga bw'evaawo tolina woyinza kutandikira. Kyekiri kifo kye tubadde tujja twogera mu campaign protect our gains. Nti gains ze tulina ntono. Naye tuzisuule. Mozaaka motoka ke kalina akasipasio. Akasuule kubanga ayagala Range Rover. Akasuule. Kwekegere kyengezaako okugamba akasuule kubanga ayagala Range Rover. Tukkirize nti Range Rover ejja kujja. Naye ne sipasio esooka ebeerewo tugikwate bulungi tuleme gikuba kigwo kubanga twagala Range Rover. Kakati ekyo kimu. Ekyokubiri oli mukumaliriza naye. Ekyokubiri taata. Ekyokubiri gavumenti etandika okusengejja kyose mu mateeka g'ebyobufuzi. Gavumenti era eno palamenti giddako tugisaba ekyuse mu mateeka g'ebyobufuzi. Omuntu aleme kuvanga eri mu njaga ye, mu mbizi ze, mu nte ze, mu nkoko ze agambe nti nze njagala bwa pulezidenti. Kasaba n'amasannyalaze. Naddala obwa pulezidenti kubanga obwa pulezidenti bunene. Ne tulabye abantu abesimbyewo ku bwa pulezidenti nga n'obwa chairman ku kyalo tebumusaana naye nga ate yeesimbye ku bwaki bwa pulezidenti bw'ayagala. Nze nalako ku Katumba nga bamubuuza oye Katumba oye nga bamubuuza mwami Katumba mukwano gwange nno naye bamubuuzaako lumu ekibuuzo ne neewuunya. Mukumaliriza nga twagenda zikira.
kati tuyogera olulala abantu babeere bulungi. Emboozi ndabo ginyumya mpolampola. Uliriza tiwali kitupapya. Kamera yo banga tesobola ku containinga my brain, it is okay. Ekomaawo battery egenda kuggwako abantu bategeeze. Osibudde abantu basibudde. Seta basibula kuba binadde nja Ssaabagambye. Kyobote. Nabagambyeko wakubye kalango ntizija. Kale bannaffe mwe bali kulaba mbere bulungi tubaagala nnyo mweraba. Kale wona bado sinzi okubeera nga otulaba ne Obote. Tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.